Uganda ne industry enebaze nnyo okukola ki okujja kubanga nina abantu wenagijja nga kati yali erabisibwa buke. Omuyimbi Alina yekoze obusolosolo munnange mu katambi nga bw'ategeezezza nti no abayimbi b'e Uganda basaanye mbuno bamwebaze kubanga mbuno yasanga endongo mbuno yagwa mbuye ye yagisitula munnange gwe alaba Nutty naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwa Alina information eside eyo ngenda sooka nkuwe akatambi k'omwami wali omukulu Bebe Cool kosa ate n'omukyala Zuena kirema mukyala we wali munnange nga babadde baliikinzeko ko wali app ate n'omuyimbi wali Azawi babadde wali munaye kuza hazpeya ate munange ekiro ekiyise wali wonna muganda wange gwe alaba Nutty so ng'ate esayidi eyo ng'ate nga nvuddeyo munnange jjukira nti nkugambye nina omuyimbi Alina mu katambi engeri gy'abadde yeekolamu obusolosolo munnange engeri gy'abadde agoyinga wali crazy muganda wange gwe alaba Nutty omuyimbi Alina era ategeezezza n'agamba nti no nti abayimbi b'e Uganda mbuno basaanye okumwebaza kubanga mbu yasanga mbu endongo yagwa eya Uganda kakati mbuno ye okujja mbu kwe kusitula endongo ye Uganda muganda wange gwe alaba Nutty kansooke nkuweko munnange katambi k'omukulu ono Alina ate naawe weewulireko munnange oyinza olowooza nti no nze abyogera endongo ya Uganda ne industry enebaze nnyo okukola ki okujja kubanga nina abantu wenagijja nga kati yali erabisibwa buke kati gwe balamu generation eno yonna ebaddewo ng'evuddewo bakina Bebe Cool Gadi Chagulanyi Kamiri okitegedde kati ng'olwo abayimbi babo bonna bavuddewo bawulira olwo nange olwo siriiwo nange kati ne tubamu bano liya mu voice ani nowuni olwo mwana yani okitegedde olwo mwana naye Joshua Baraka okitegedde no mind kyakabi Uganda okubanga enna music industry at large big up on yourself couple them you don't know say